Kale, ku celebrity track and of course Koli Allen Keys is my name, Mr. Handsome King of Padenka. Mbanyingiddewo ate munange okubanga ate okusosootolera ebyo byonna by'osinga okwagala. Olunaku olwaleero shujja tugenda okubanga tuwavinga. Egenda kuba so interesting. Egenda kukwata ku bakyala, egenda okukwata ku bawala abato mwenna ndaddala abali mu relationships naye nga omulama tujja kuba tugutegeera naye nga tujja sooka tutegeera omuntu agenda otugamba ebigambo yaani okitegeera naye kigenda kuba kikulu nnyo. Otherwise weba naye kusubscribe nga proudly sponsored by Kizimbe coffee abandafu bakulya kakapu ka coffee oba kakaawa akalungi ennyo abakutusa show zaffe zino eza celebrity track. Marovu divoch ku kamera kwali bulungi okubanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo. Of course kamera 7.5 nezo tutunulamu ne tubanga ate tutandika okutubanga tugenda mu nsi yonna yonna nga mutulaba abali e New York abali mu UK, abali e Dubai, abali e Qatar, abali Bahrain, abali e Saudi, abali Oman, mwenna abali Middle East tuba tumiddeko nnyo wamu n'abali mu Europe n'abali mu South America, aliwo abangamba abali Brazil, abalala bali Paraguay, abalala Uruguay. Bannange tubaagala nnyo mwenna. Kale mwebale nnyo kubanga mutwekumira ku lunaku olwali tulina omukyala ku mukono gwange eno gwa right mumulaba ku Instagram, Twitter, mukuru kyogo omulala Facebook, TikTok. Alina bu video bungi nnyo obutambula ku nsonga z'omukwano ate nga mukyala akola ku Kyabassa lady yaffe ey'obujjajja era nga ajja kuba tubuulira amannya ge then n'ensonga atubuulire lwaki amannya ago yeeyita bw'atyo. Wotandikidde olunaku olwaleero. Alan. Wanji. Mukwano bale kunchaza. Buno okutuulako balina nsonga. Balina nsonga. Wato olina nsonga gy'oggusa. Wananti wato tuulako. God. Nandi musanyufu nnyo bale kunchaza ku celebrity track. Okay. Yes. Abakulu bagamba mukyala namulabako aneefaananiza gwe mmanyi ani ono? Nze Sophie Tebby. Sophie? Tebby. Yes. Mu Luganda gwe bayita Sophia? Nze namutebbi Sophia. Ayo ngambye nga letunana kano ngamba mbu erinnya ndiyita Sophia. Yes. Like Sophia is Sophia. Nze namutebbi Sophia, then Sophia Tebby. Sophia mulala. Sophia mbangenze mu mulala. No, it is the same person. Nayo yinza okumbuuza nti no originally where the Sophie Tebby comes from. Though when mbeera nkola it sound like I say it's a Sophie Tebby. Yes, it's Sophie Tebby. But when writing it is like Sophie Tebby, and it comes from my name Nam Tebby Sophia. And Tebby, it is the last 4 letters of my surname. That's where Tebby comes from. Yes. Wakwala Namutebbi. Yes. No jako V. Tebbi. Yeah. Namutebbi. Then nokola Sophie. Sophia Tebby. Bana mwe. Biri mutubuze speed. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Because obubwo bugamba ki? Bulungi nnyo. Quarantine eno ekuyisizza ekisa ekya COVID. Kikuyisizza ki? Well, thanks God I'm not complaining that much because I still have life. Nsobodde okubeerawo sirwaddemu era nensigala nga ndya nga bwe nali ndya. Because banji sawas nikibadde kisinga okutawanya abantu singa on news abamu babagoba mayumba abamu tebalina kyakule but nebayiza mukama ndi mulamu nti n'okubanga needs zange zisobodde okubanga zikyagenda ddala okubanga zitwalibwa mu maaso. Sophie Tebby yani? Sophie Tebby ndi muwala ndi mukyala ndi mukyalo omuvubuka w'omulembe Omutebbi. Yeddira ki? So nedira mamba akabbira omubuya. Okay. Mamba munywa amazzi naye nywa amazzi naye mamba sirya. Okay. Yes. Wow. Okudde mu family efaananete? Family gye nkulidde mu family is a very humble family. Tuli awo bwe tutyo kweyiya mbeera. Kweyiya. Family ngaga nnyo. Akasente weekali. Nedda muganda wange. Tewali family eri very humble. Well nga omanyi nti omuzadde kwerekereza kino ekiri kuba otunulira abakadde engeri gye bajjamu akasente. Family si nnungi nnyo that much naye nga we could afford okugenda ku ssomero ne tusoma ne twebaza Mukama nti amasomero amalungi. Sijja gamba nti malungi kubanga nange sigenda ndyagadde ge nasomeramu.
kutegena ino nyagala okusomera ku gali amasomero gali agettabwa as you know naye nasomera mwaga amasomero ge baali bakola ki ge baali basobola ova mu family y'abaana ameka nva mu family y'abaana 10 nze wa kutaano those are 6 girls 4 boys. Wow. Ova mu family erimu eddiini ennyingi ennyo si nnyonyi eri eyitiridde naye ng'eddiini mu eri family yange erimu eddiini. Yes. Okay. Yeah. Tata okuza olaba akola mulimu ki? Tata wange mwami muvubi akolerayo ku bizinga by'ekkoome. Tata wange muvubi era bw'atyo bwe nkugamba nti I'm coming from a humble background ndowooza you know. Asiba ku nnyanja amayengo gamukuba wano nawali bwadda ku lukalu nga twebaza Mukama nti weebale. Up to now? Yes. Musajja muvubi? Muvubi. Ate mami? Mami wange, she's a housewife lwakwaawo twakulanga yabeerangawo mwe ng'ayiiyayiiya n'atunda ku manda basically ng'atunda manda maama wange. Talina mulimu kyayinza n'okugamba kozi yabivaako ali awo. Kiki okuza olaba ng'ogamba nti kino kyenkuze nkolako ku bazadde bonna tebadde bakola obadde ovuba obadde ogendako ku mwalo obadde amanda genna gatunda nga kasitoma wajja ng'ayagala amanda ng'ayewulunguddemu era nga nkwata akalobo nga mpimira muntu amanda ng'agenda. olwo okula dream ye otunudde wa otunudde ku ki? Nali njagala okubeera celebrity era nga ngamba ngenda kubeera muyimbi. Okay. Yes. Ngokula ogamba mami nti nze ngenda kubalaga. Ngenda okuba celebrity. Oba ntya but I have to be a celebrity. Olwo bayimbidde nnyimba zaani awo? Nyimba obuyimba by then kati awo okusobola nti ogamba nti kati ngenda yimba nga nyimba obuyimba wa Zani Brown awo bwa Rema Ogaya kajja kalibaawo. Nga nze Rema w'okusomerayo Zani Brown. Okay. Yes, naye ngera nayinanga okusomerawo nga nyina abaana betwali nga nayisa bomusomero naye nayita Sophie lino erinnya lye nali njagala. Nali njagala ebeere stage name yange nga tuwandiika obuyimba. Nange owandiise muyimbye mwenyingi asooka ku lupapula. Ate nga saagala kupa curtain raiser njagala mbeere mu bali ababeere Bobby Wine eyo abagenda okujja nga kikutte. Okisegeera. Osomere mu masomero ki? Nasomera primary nagisomera from the kindergarten to primary level primary 7 nasomera mu Somaita Arasul Akram Islamic Primary School. Arasul Akram. Yawo nasana cheba. Teri kadanke. Teri tekaliyo. Ndiwulira erinnya teyinza kwayo kadanke yadde. Yes. For my primary then for my bakuba engalo z'eddiini bakuba. Byonna yasawuna ze bankubanga emiggo. Then for my O level nengenda ku Bilal Islamic Institute Kachiri. I did Hoima Road for 4 years. Then Mugonde for A level. Bilal Diagondi. Diabasiram. Dina senior what? Paka senior 6. Then Somela for 4 years from senior 1 to senior 4. Then for A level I went to Munyonyo High School in Lovely campus, still it's on Hoima Road. Then for higher institution I graduating from Indeja University Kampala campus here on Balintuma Road. Yes, then graduating journalism and mass communication. I'm a graduate of a class 2017. Tata nga ateekamu akasente. Yes, kwelekereza mu mandage n'ebyennyanja bye byonna nga nsoma. Era nsomera mama wange. Yes. Si tata? Omanyi no mama, because I recall the first day we had patrician. Omanyi nga bamba abazadde bateekawo investments kati nga tata yabeeranga awunyo nga gamba abeera ku bizinga kuvuba. Kati investments ezo zaateekawo nga mama baba kuwa ssente abako ebigambo byakola ki? Byakuteeka ku yangamba mwana wange tonswaza akasente kangu okalaba kenkajja jjukira abaana ku campus omanyi bye bakola. Buli we nasoma nga mmanya nsomera kusanyusa mukyalo ono. Somera naye nkola ki? Nsomera ye. So eddiini amasomero gozosomeramu ga ddiini eddiini wagisoma? Nagisoma. Okay. Nagisoma. Ekitegeeza nti tusigazza kola hijja yokka. Ofuke hajjat. Inshallah.
Allah banaaba mpadde obusobozi nange njagala ngendeko ku nyumba ya Allah Kaaba. Oh, yes. Omuntu osigira omuvubuka ekifaananyi omuvubuka nga muwala naye ava mu famire y'abasiraamu njagala nange osigira ekifaananyi kiba kitya okusomera mu ssomero nga ly'abasiraamu kuva primary paka secondary kikyojjayo ofuluma oli otya so njagala nsigira ekifaananyi na biki byewamiisinga byewasanga eno byenamiisinga first of all bwengenda bwejjuka nti kuva mu primary paka mu senior 4 nasa mu ssomero nga gabasaamu ddala mu secondary for all level ssomero lyali staunch muslim school nali miisinga buno obulamu bw'ensi abaana bakuba kadanke kuba nafuna chance ekuba kadanke mu A level era kyobulaba nali embwa gye batadde ningi kuba endongo kitegeeranga ensigwa ku lisi yaki ndongo naye kyenjawulo ekirimu nti omwana asomye ku ddiini ne bw'oyonooneka okola ki odda kubanga oba wagisoma eddiini ate omwana abeera asomye eddiini aba n'empisa so empisa n'obukkakkamu na buli kimu okukakkana ng'omusajja akututte oba taliiwo alani omusajja tanaaba kuntwala yetegereza mpola mpola so ova ku institute omanya ova ku campus omaze okusoma amawulire buli muzadde amanyi omulimu gw'amawulire guno ogufunamu tutandikire awo otandika otya well nga omanyi nti nobeera ku university wabeerawo time eyokola internship bwentyo nagenda notaya okukola internship nenoonya okukola internship I chose Sophie FM by then yali awo kuba balentoma yes ngeri awo wansi awo nga wabakuli nafuna mukwano gwange yali akola bamutanga Sula Flexible namusanga ku social media Sula ono Sula owaffe ayina n'essomero ddobashe essomero lya Sula walira batya Sula media Flexible media kati bwana mlenzo oyo nga inboxing ebishi biki mwanya I wanted to make friends kubanga ifield mwe nali nkola kimwe njaga namugamba bichi ngamba Jeffrey nayo jasasula ye mitwalo 10 nga mwana gwe sijirina 10 jachi anti internship place kwanga media houses zimsasuza sente mwana gwe sina sente mama wange ngambe kati ampe sente ze mu manda amagoba afuna ko 12 emitwalo 10 anabisobola ngamba nkoze ntanene ngamba kyatandika kyemanya ali mu mategefu kimaliriza ne musaba nangangumikeza ngomikeza najimpa nengena nensaba internship place ne bajimpa nali so focused ku kikyenjagala kwa mwana wa intern bakugamba kola genda mu field nze kola manti abasirikale nagenda kerawo nkugonde wali ku FDC offices abasirikale bali bangi nyonyo nakomaonze nampu ya pressure zagala kunkuba sagala obuvuyo sibisobola kati nengenda nengamba yali MD namugamba you know what nazo kola internship but particularly njagala kola presentation chenjagala PDC kyamujjukira naye nali manyi managing director abe amuyita omukulu Ahmed Bogere Masembe ne mugamba nze kino kyenkola kitengola nenkola nembanga nze mwembeera mu kifo alani njagala people to feel my presence that I'm there Sophie wali nti wendi nembanga njogera nono era bwe bali retaining I was retained presenter yabukuwa yibawumpa and thanks God omwana yali akola akawungezi nagenda nga agenze ku radio station endala bwe bali retaininga ne ban retaininga ne nkola amashow yakawungezi era mwento from being an intern student I became a permanent presenter with Sophie FM nakasente nga basaako basasulira batandikawo kunsasula akasente kange however big or small it was but they used to pay me. Okay. Yes. Kino ekintu kyetulaba kyotambuza ku social media ekisinga okutraininga ekitambula ng'obuulira abalebye Mukwano tuwe storyline yakyo kivaawo. Well, omanyi Alan teri muntu akola kintu nga talina reason why ali mu kikola. I must say njagala nnyo okubanga ndaba abantu nga basanyufu. Era bwentyo nze naliko mu Mukwano na dating as a reason why navaine nga bakamotivating. I got a heartbreak in 2017. Nifuna heartbreak. Nayisibwa bubi nnyo of which nga ndaba sign muntu ayasobola kumbeererawo nengamba nti nze ndi open to people ayagala okwogera nange ajja n'ayogera nange naye nze nawe mu kaseera ko tewaali muntu we nali nsaba nengamba osanga ebintu bye nayitamu okutuuka mu bulumi bwe nayitamu singa nalina omuntu eyayisobola okumpa okuta okuwuliriza osanga sandituuse mu mbeera efaanana bwetyo
Nemberawo nga nnumwa nnyo. I wanted even to commit suicide. Nga nnumwa nnyo nempulira nga it was too much for me, Alan. Nengamba now what can I do? Nemmala ebbanga Alan nga sirya nga seebaka. Abamu bayinza okugamba nti no byenjogera bya kisiru naye abamanyi omukwano guluma. Because ogenda n'ofuna omuntu awadde abantu tubafuna mu bulamu bwaffe nga bakuze, but someone becomes part of you, become obsessed, you get attachments to that person. Nolabanga you can't live without that particular person mu bulamu bwo nga taliwo naye nga tosobola okubeerawo. Kati okubeeramu eyo embeera nti nalina expectations ennyingi nnyo nembeera n'omuntu naye ng'omuntu takugoba naye ng'akutokyalinga yembeera mwe nali mpita ninsalawo ningamba kankite naye nga nta ovanga ku kintu ky'okuleka omuntu owulira ng'oyagala naye nogamba kankite ofuna emirembe naye nga n'emirembe gigaana. For a fellow woman out there, briefly nga tosaba okuludde kyonna nkimanyi many girls abawala abato abakulu bakufollowinga and bingi nnyo bye bayitamu osanga ekyo ekintu kye wayitamu kyekimu waliwo akirimu waliwo akikola atya waliwo akivaamu naye akivaamu atya. So briefly osobola okutunyumizaako ku story. Briefly. Well, bwe nkizuula nti na omuntu yali kyanneetaaga mu bulamu bwe, first of all kyenasooka okukkiriza was to accept nti chemistry kyoba ekitugatta nze wakati eri nawe kyali kiwedde because people lose interest. Kyenategeera nti aloozinze interest mu nze nenzikiriza. Bwe nakikkiriza saasalawo okubulawo ng'omuntu obala kubanga relationships ennaku zino ogenda okulaba omuntu communication yafudde nengamba okay nemusaba tusinkane we talk we end it like abantu abakulu era nemusinkana nemugamba you know what I've done this biganye nekatuchita I wish you well because I knew mu bwongo bwange nzijukira okuba nti nali manyi omuntu gwe yali asinga that particular time nemugamba I'm leaving you because of this person, but I wish you well. Let me go because take us chai na mugaso mbulamu bwo. Nengera ala ngenda nenga nyina obulumi ku mutima. Nemmala ndosa 1.5 years nenga nkabangambera mbuliri nenka bangapulira nkuye ngapulira nfa. Ngandaba like sometimes I could even look myself in the bathroom and look at myself. I'm a beautiful woman. Why should I cry like this? Ninga mpulira nateekawo embeera kugamba nti no I'm just hooking up with someone ngandaba I'm worthless. Wenchekereza nti no because the first step gyenasooka kukola is to accept nti bankyaye tebakyakola ki tebakyanneetaaga. Ekyo bwe nkitegeera nti no kiriwo ekityo ekiddako ki kweddaawo nga nze omuntu okufuna self love nengolowooza yejja nga neetaaga okutuka omuntu awuliriza kasasiro wange ngumye angamye nti everything is gonna be fine. Ala ninga ntya n'okuddamu okudeetinga nga mpulira mbita nga nzijukira kasasiro omuyaye bwe yampisaamu ngamba nno ngenda kudda mu bino nengenda nga nguma mpola nengezaako dating nga ndaba kasita ndaba sigino ena indicator eraga nti ogenda kukola ebyo nga nkivaamu ninzija mpola nenfuna emikwano abampuliriza cause I open up nasiiba nzikola banatuuka newaani omwami ono church eri ye Masaka bamuyitani Father Ngobya nintuukayo nenkaba nimukyamusamu nenfukamira nenkaba nenga Father Ngobya this is too much for me help me mbere nga nvamu ene embeera nga mpulira binsuseeko nenga what should I do nensiiba enako dry to forget nenfuna omusawo okuva emulago counseling nemirako ne ku ddagala so that ngezaako okwerabira ninga nirabeko katono nga bidda ningamba now let me open my heart for someone else era naye mubulire what happened asobole okumbeerera bungume mpola then nenfuna omuntu kubanga ezimu ku steps okuwona heartbreaks is to fall in love again. Naye buli wobeerawo nga weekubagiza abasajja bonna be bamu kubanga abasajja bonna be bamu bonna nali sinaba kubaagala. Okitegeera? Yes, okitegeera. Kati bwe nti omunnange embeera nimba nga ngenda nguma mpola because I was like my past is not supposed to define my future. Bye nayitamu tebirina kunnyonnyola ki kye ngenda okubeera mu maaso. Ningamba nze ebyo byenkugamba ebyo n'ebimu nga tubibuuse singa nayina omuntu yasobola okumpabula ku bye nali mpitamu
osanga maziga agusandiga kabe kutuka nagenda ku ntana ya father ngobya kumukabirira ntana yes bangamba nti bwogenda yo father ngobya kukolera ebyamagero naye njagala nkolera ebyamagero boyfriend wange akomewo mu bulamu bwange oba boyfriend wange akole ki ansonyiwe bwe mba nasobya watambula n'ova e Kampala n'ogenda ku ntaana ya father ngobya ngera ngendayo buli kawungeezi nefukamira nensaba alani nenkoga nga sikyalya nga nywa bunywi nga nywa glass of water and a sweet banana nga appetite yafa nga bwe negayirako naye nga bakyawulira tukubire ku kitangaza like I don't want us to mention names but naye otukubire ku kitangaza otusigira ekifaananyi relationship eno yatandika etya what did you play and why did things go wrong nga bwotera okwadvise nga bola kubanga kyenjagala omuwala ono amanye nti munange nsanze omusajja wange namusanze mu bbaala twakada wekiti I played this nga manyi kino I did this nga manyi kino naye amanye nti bwalaba sigino bweziti amanya nti kinaatera okuyiika well nali mu long distance relationship I waited for this person for some 2 good years. Kulimba era kwali wanga bomumanyi long distance relationship erimu katemba erimu obulimba erimu deception lies pretense abantu pretending bye batali I was like well I waited for the guy now komawo netubeerawo nga abantu nenga bwomanyi abasajja abali ku kyeyo omulinda wano nga mulinze nga 10 omulinda nga mulinze nga 10 cause in the first week nayandagirawo banandi kisente yandagirawo the ugly side of him but nzo omuwala omugumiikiriza kubanga mmanyi obugumiikiriza bwe bututuusa ku buwanguzi Alan nengumiikiriza nenga atandika nnyo byenali ndi byangamba si byendaba ninga ngamba alabika naye angezesa nenga bwabeera eri mwogera wano mwogera omukwano gubeera ku simu wa video call mama inga omanyi long distance mwanyi kugambye nti emenyo olina okuteekamu obudde ayagala okwogera naawe okoze kino ntandika okumanya twaliro nendaba gundi nga ndaba abeera nnyo ku ssimu ate time njaga kubeera naye abeera nnyo ku ssimu nemubuuza naye kiki kati alekawo essimu a message pops on his phone from my girl and it was early morning nga I could go there nga omanyi yakadde nembeerayoko naye message bwe poppinga ala ninakaaba nga nzijukira obulumi bwempisemu ala long distance relationship emenya oleka bano abasajja ku ground abakwana naye ng'olinze olinda omusajja kyokka gwe mulinze nga 10 nembijjukira byonna bye nayitamu obulumi bwe nayitamu yes abagambako ogamba mundeke nina gundi omusama wange kitegeera nimba nga ndimu eyo embeera nengamba okay nenkaaba ala in the early morning nembuuza kiki kubanga nekikola kiro nenkera ku makya nga nkyakaaba agenda okukola nengamba kiki nemugamba onumya nemugamba it wouldn't be you doing these silly things to me omanyize naawe gye tuvudde it's not the time to pay me this good enough ayinza okuba ka interest akaali kasigala yali akalimu naneetondera nangamba nga omanyi abasajja olumu tubamutunywamu n'abawala abamu just to pass time nekitaggwa oyo n'agenda nenkebera omulala nze omusajja ayita nsindikiranga kusendeza nga nsimanyi simu yange nti efunako message you have received nini ndaba message nga alina gwasindikidde ssente ngamba nze nga binnuma because nze Alan ndi independent woman bw'oba oyagala mpe bw'obanga nze naye tweyagala oba oyagala mpe oba toyagala bikole ki kubanga nze bw'oba olaba nga neetaaga okuweebwa mpa oba toyagala bireke nengamba waime nga n'omuwala message akola ki amwegayirira please test sakebera musimye but I've told you the message just popped on his phone to cut the story short nga neera nfunayo omuntu omulala they can like true other girls omuwala omu nga mumanyi nga ngamba mikwano gye n'omulala nga ngamba simanyi abasista be simanyi nga obamanyi ono muganda wange ono sista wange ate nga bakola nabo omwegundi nga omanyi mukyo bangamba oba area oba mu Kizimbe nga wenagamba nti bakolera oba kati nga one around nga bakolera nze
si bisobole mugayi mulaba bwengendo mulaba kitegera nti ngenda mulaba so oli free okola bya inokola nengamba nemubuuza ono yani nangamba abo bo manyira bakusinga buli kimu yangamba abo manyira bakusinga buli kimu kaddemu abo bo manyira bakusinga buli kimu ng'akutunulidde bw'ati bakusimu ku maaso ne mugamba kubazi nali ndaba ebintu eby'amaanyi because sometimes era it was like oba it was boxing ne mukubira essimu nga njagala mulaba nangamba agenze mu kyalo ne nkuba essimu e Kampala mu bubakolera nabo omu nangamba nti gyali ku dduuka naye yangambye ali mu kyalo ne nkuba essimu mukazi munnange n'agikwata nze ne mukazi mugumiikiriza bwe yakomawo waka namukulisaayo ng'omwami kulikayo saanyega ku bya mukazi munnange kwata ssimu ya muntu wange kuba namanya nti boze wano oli wange eri tobadde waki tobadde wange ne mugamba nsaba kwogerako nawe tutula ne twogera ne mugamba this is the last time I'm crying for you byonna biri sinaba kungamba nti nokankite ne mugamba this is the last time I'm crying for you cause nze bagwala nange dagiyinza obagamba olwokola naawe si kirungi yes naye banga si kirungi kukaabira maaso ga musajja kuba akumanyira obulumi obwogera nabo ku mulimu kumakya era ku mulimu oseka era lumu nayagalako okwekuva ku kizimbe ngwe nga nze amanyi kyempitamu first of all gayi nga nondoola nga malako emirembe kwegamba ngaali too insecure sifuna kwetayanga omwana omuwala naye just muntu kubeerako awo talina kyakuyamba naye just ondowooza oyagala kwepaintingako nti ye muntu wo kwegamba nga natula wansi neŋŋamba wataliiwo sibeerawo welawo abo matches I have attachments I'm obsessed to him sibeerawo mbeerawo kwe kusalawo okola decision gye nakugambye gye nakola kozi essaawa zino naye sisobola kusaba kwejjusa kwetekwa kozi gundi ebyo ebintu ebituyitamu ino past bye bitugrooming okubeera kiki tuli kati bwe mbiyitamu ebyo n'okuba nkubonaabona okulaba nti nziramu nenyimirira ng'omuntu kuba nkugambye ala nasiiba nga mbuliri nga nkaaba njuke nafiirwako n'omulimu gwange ne mukubira essimu ne mugamba omanyi kaseera nkugamba nti I lost my job in 2018 or 17 around there ng'omanyi mwe waliwo ebiseera alani nga weetaaga muntu okugamba don't worry everything's gonna be fine. The person told me he's so busy. I was like he's so busy. I went out, I cried. Era temulaba nga bawala ngaali out ng'atuddeeka baba n'ebizibu. I cried. Nga mpulira neetaaga muntu omanyi gwe Kampala n'okubanga tolina mulimu kiruma ng'omulimu guweddewo. Then I was like embeera bweto bweri era kuba zinavaako ne Kampala nengenda nenkolako Masaka nimba nga nkolera Masaka kukolera Masaka nga bwenvaayo every 2 weeks nezija nemulabako nga sebo nza mutambulira n'omutambulira musajja nali mwagala alani otambula okuva Masaka ojja nno n'otuuka waka ku ssaawa ennyenyi z'ekiro mu nnyumba nga taliimu kyokka kitegedde ojja kumulaba baba baali bankoowa naye nga nze nkulaga nkyaliwo bontaayi ozze ne ka make-up akasawo owunya bulungi ogamba ngenze kulaba be sweet be ngolowooza mwali mu nnyumba n'akomawo n'akutunuulira nga gwe oba atunuulira musajja munne n'akutunuulira nga tunuulira musajja munne I'm speaking my mind. obulumi bubaawo embeera bwekyo neebeerawo mu kitanda mugongo ku mugongo tonkwatako well naye naguma obulamu ne bugenda maaso I tried in some other relationship okulaba nkugambe kozi nagambye omulembe gwaggwawo yakukwatirako nga yakuzaala abeera waawe nembeera nga mu nyumba yaffe nga mbeera mu nyumba bwakumawo n'akuwaayo omutwalo ngaagukuwangaani yakuzaala kati ng'ozijjawo mbeerawo kuba nga nkugambye nze mmanyi nnaku yange mamange waaba asobodde ng'akuwaayo aba talina ng'obeerawo kasita afumba emmere n'oli kikyoyagala kajjukira nali nasavinga obusente bwange butono buno obw'okugula data oba nabo kasita ogulawo obuguzeeyo ka 5 ng'obeerako awo
because nayagalanga okuba nga mbeera nnyo ku internet kumugamba osofunako omuntu asobola okukola ki okuyamba era nga kadata saagala kanzigweko and bwentyo one of my bosses ngaafuna gundi nga managinga another station in Masaka bwetyo nga mpita nga ngenda nkolako e Masaka for 8 months naye nga embeera ng'ereera nnumizibwa nga nganya okutereera ng'olaba mbuulirira ensi naye nga nze amanyi nga nfa era kyobulaba when I start discussing about particular topics is nali mpsemu like depression kuba era ondabe yawe although I didn't say sorry to our viewers but I literally wanted to cry nawona because sometimes when you're not healed when you're jazzing about your story you cry but you happen when you're jazzing it and you don't cry at least you're on a step to get healed kati kwebyo mwento bwendi I fall in love I'm here Alan wayagalako okwetta obutwa abugulako nali I was about naye nali njaga kukozesa Kizimbe olwo oyimirira ku kizimbe ki nali first nasooka nenkigerezaako ku kizimbe kya Suubi secondary nengezesaako ku kizimbe kya Kamagwa House Masaka olwo bani abakwata awo waliwo obugayi be nali nkola nabo because I open up obugayi bali bamuyita Masasi nga amanyi what is happening in my life bankwata waliwo omulala muwala nali nsula naye bamuyitanga Aisha nali nkola naye olwo ndi Masaka olwo n'omukyalo omulala bamuza wona era nali ngenza okusoma nagi kosi gye nengiza okusoma ya fashion and design nennema nga buli bwentandika okusamba ekyalani mpulya nga omutima gwagala kukwabika because nali kanoni yabirika okunyumiza nali nsasudde bulungi nnyo ogenda okusoma kosi yange ya fashion and design omwami nansindika message ku makya nambuuza ewo waliyo engoye zange mmeka olwo omukazi wattu nalekayoko ku ngoye mu nnyumba ye dama obuuze mwami kyeyabuuza ewo waliyo engoye zange mmeka olwo nalekako engoye zange mu nnyumba ye ala ninamaze okwambala bulungi nnyo sente zange bwesyo ne zifiira mu ssomero nga buli wensamba ekyalani amaziga gampitamu era omukyalo oyo eyali ansomesa ekyalani yeyampa amagezi nsikinge mukama kubanga ye mukyala mukatuliki nangamba abwekwasa mukama buli kimu kigenda kubeera fine bwentyo natandi nensiba dry ezo nga nensaba Yesu omuto nensaba ne essala ya father ngobya era ntera okutambula naye omwoleti yange nebadde nkikulagako olunaku olwali sigirina nga nsaba naye nga ŋŋamba mukama nyamba nerabira omuntu ono naye alinoonya kadde mwako mukama nsaba onerabiza omuntu ono bw'aba si wange mutwale naye bw'aba wange mukomyewo naye luliba olwalinoonya obulumi obwali awo nove Masaka ekyakujja Masaka kweyo radio mukwano guno na bulumi era gwali guweddewo nenvaayo era nenzira nga sirina mulimu nembeerawo neera nga mpita mu bulumi nosanga ebintu bya bitwala no yangamba engoye zange njazisula mu kasasiro wangi yagamba atya ajja zisula mu kasasiro ojja zisanga mu kasasiro wange tewali wadde n'olugoye lwe mbonza naye tetuli bafumbo yakubira essimu ku makya nga maze n'okwambala nga omanyi ino ogenda ku kyalaani ky'okuyiga kutunga ala n'esente zange zafiira mu ssomero yagamba atya engoye zange ajja kuzisula mu kasasiro nakulaga ne kasasiro wojja ozisanga kozi nali manyi kasasiro gyali kati bwewadde nazisanga yazikweka mu keesi nenzijjayo nemmanya nti wano tewasanga mukazi mulala saasangamu naye era nga bayingiramu nga nzajja nenongoosa abakazi banange ne bajja ne bayingira ate obumanyi obufumbo bwa weekend ojja noyoza amajiini n'ofuluma n'olongoosa ennyumba n'oyala obuli ne bajja ne babwebakamu bw'ojja kukomawo ogooza anti gwe house girl gwamala buli kizibu amasuka mwe beebase bikigwajjako nja kudda ngoozi okuguma nali mwagala ate alaniza saagala everyone to know how I love nali mwagala nengamba kanguma osanga naatuuka ku kyenjagala kozi obugumiikiriza buwanguza ate bwe bututuusa ku buwanguzi so ate ngamba kangume
naye byagaana. Kati ofuluma otya era ogenda otya? Ng'amaze okuŋŋamba ebyo nali olwedde siri we yankubira bukubiza essimu. Ngamba bw'ova e Masaka okomawo. Najja nali ndi awo era again nga bwe nkugamba nze njagala nnyo social media. Nanjira essimu yange nga ntextinga yali mukama wange nga nawulidde nti yafunye management ku Record FM nga musaba appointment wadde yali amanyi kye nsobola okukola saamulinda kumpita kubanga alina bangi bamanyi abasobola. Nga nento naye ku table ne mugamba nsaba mulimu mwami bamuyita Pima Wilberforce. DJ Wilber. Yes, ne mugamba njagala mulimu ewaka wanyiga. Nangamba Sophie nindamu biki nindamu mbadde ngenda kuyita ne mugamba njagadde nkulaga interest that nze njagala okukola. Bwetyo nampita nitandika okukola akawungeezi from 4. Okyali mu bulumi? Ngera naye namutuuza ne munyumiza nga nganya okuteerera alani nanga ngoma. It was a step by step. I remember when you get a heartbreak, you get cracks. Ofuna obubanga oba irunyanfa, you get cracked evaawo ku mutima. Well, the wounds can be healed, but the cracks zisigalawo n'obanga oyifuna ebintu ebiba bikuhootinga mpolampola. Namutuuza wansi nemuwulira buli nangamba, you know what? Don't worry, everything is gonna be fine. Ngambeererawo nga mpuliriza ko yali mukama wange mulungi. Bwentyo nimba nga wendi nga nsayinza okulowooza ndi musanyufu naye nga numa alamu. Nga nange neegomba abaana abawala. Nze wande netwalako ne ku Valentines Day neegulira obumuli naye nga tewali akampadde. I needed to fail. Bulijjo ebyo mpulira biwulire. Abaana beegulira obumuli ebya ddala. Alan, I felt bad. I needed that life too. Nange ndabe bwe kibeera. Nga tekibeera. Ndabe nange bamazaalibwa gange gatuuse wabayo omuntu afaayo. Who is celebrating my life? Naye nga yali abadde. Neweegulira akamuli maama. Neegulira akamuli. Waliwo akafo ke neetwalamu. Wetwala auto ne wetera wao zikando light bicha ebyo biki n'otuula olwabajja bagamba obagamba ajja babeera saawa nnya kwanza siri muntu atambula kiro n'entambula n'engenda n'enzira ewaka nze era sibimanyi gwali osoose okwagala mu bulamu bwo? Nyinza okugamba nti obiri byali byakyana kito kati wano nali serious. And that's the relationship I count. And if I say that I have, and you ask me how many exes do you have, I have one. Kojja idea ey'okugamba nti let me start motivating people. I become a voice to the voiceless. Most so the women. That's why in the industry to everyone I got to get nange. Kyakuwa maanyi ki? Bwe ntandika n'embikola n'enganya nti namanya now this is the way to go. I needed something which defines me. And when you want to talk about Sophie Tebby, you can't miss about a lady who talks about love. Batuvuma nti tuba tetufumbirwa simanya tetwale tulina baki. But I just any muntu akola kintu nga tafunye reason why he or she's doing it. Nchikola because nafuna heartbreak. When naitamu singa naina omuntu nganze in my life, sandi biyisemu. Kubeera ne kati nfuna okusoomoozebwa but I know how to question myself and answer myself. Totera funa gundi. Oba oli nayagala okukwana naye n'omulaba n'ogamba n'okijjukira kiyeeri. Kubeera n'amuntu oba olina okukwana kubanga nakugambye the steps, one of the steps to heal is to fall in love again, meaning that I'm in love. Era naye I was afraid. It took him years to get me because I was afraid what kasasiro when nakola ki. There were lessons nga nyina okutambula nazo nsobola okukola decision ennungi. Do you still have that strong love? Why not? Teri kintu kinyumanga kubanga muri mulamu obulungi nga wabukolerera. Ng'olina muvubuka munno oba muto munno oba omuntu gwe mwenkana emyaka. Because abasajja abakulu bakimanyi ekitubaagaza kwagala mbeera nnungi. And we want money.
teri mukazi atayagala sente fenna sente tukola ki teri mukazi atayagala ka sente fenna tuzaagala oba ozimpadde oba tozimpadde we want money and we need it tuzeetaaga kadde mwa teri mukazi atayagala sente oba ozimpadde oba tozimpadde gwe kimanyi nti nzaagala era bwe nfuna azimpa nja kuzitwala nze ajja okusalawo nti nja mwagala oba sijja kukola ki naye nga nja kuzitwala Celebrity Track.